Tristock Media gwe mukutu kwoli mbanjiriza nate okuba nti ate mutwegattako mu kaseera kano. Amawulire genina mu kaseera kano ba update zenina zinjagala okuba nti ate mbatuusaako ge mawulire ga full figure n'omuvubuka amanyiddwa nga Simple K. Osobola okumuyita Kiggundu. Ekiggundu ono yavaayo gye buvuddeko n'abanga claiminga nti omwana full figure gwalina wuwe. Era ensonga yazitwalira ddala waggulu nagezaho kuba nti ate atuuka ne mba amawulire ategeeze ensonga ezo. Era teyakoma okwo n'asala okuba nti ensonga zino azitwala mu kkooti enkulu okusobola okuba nti afuna olukusa olutuuka ku mwana we. Simple K ono ebintu nno byonoonese ku sayidi ye era nga kati wenjogerera yandisibwa ekkomera limuyita. Simple K ono yatwaliddwa mu kkooti. Mu kutwalibwa mu kkooti agezaho okuba nti avunaanibwa emisango egy'enjawulo, naye omusango gw'endaba oguyinza obuvunaanibwa Simple K bw'aba teyeegendereza ng'omuntu kuba nti yeesiba ku mwana wa full figure. Full figure yali yagezaako kuba nti yasirika ku nsonga z'omwana ono nga Simple K ageza maaso n'okuba nti apushinga ekintu kye okuba nti aclaiminga nti omwana full figure gwalina wuwe. Wabula full figure yasitukiddemu ne balooya be ne bagezaho okuba nti batula Simple K mu kkooti. Ebintu nno bino biwanvuyidde ddala kubanga omuntu yavuddeyo okusooka okuba nti akakasa nti Simple K byayogera byonna bulimba yabadde maama wa Simple K. Maama wa Simple K ono yavuddeyo n'ategeeza eggwanga ng'agamba nti omwana we kituufu yatuukira full figure naye yamutuukirira okuba nti amuyamba okumutwala ewa President Museveni. Jjukira Simple K ng'omuntu muyimbi. Simple K ng'omuntu muyimbi era nga yasobola okuba nti agende wa full figure asobole okuba full figure asobole okumutuusa President Museveni kubanga yali amuyimbidde ennyimba ezimukwatako ng'omukulembeze. So nga yagala full figure abeere eddaala erinaamutuusa President Museveni. Wabula ffe nga ffe abantu twagenda ate okuddamu okuwulira full figure oluvannyuma lw'okuzaala omwana mu mwaka gwa 2020 awo nga guggwako awo ng'ate tulaba omuvubuka Simple K avaayo ng'agamba omwana full figure wuwe. Kino nno kiteekawa Simple K. Simple K abantu bangi bavuddeyo bali mabegawo abasinga obungi bagamba nti beetaaga DNA ekolebwe ku mwana wa full figure ne Simple K. Full figure kyawakanya. Full figure agamba nti omuvubuka amwesibako era tamumanyi era tamwebakangako. Simple K agamba nti ye ne full figure tebwali mukwano gw'amaanyi guli awo wabula balina enkola kwegamba full figure yakikozesa nga advantage okukozesa omuvubuka ono ebyavaamu lwali lubuto. So ensonga nno ziri mu kkooti. Simple K eyabadde omuwaabi kati ye muwawaabirwa. Essaawa zino agezaho kuba nti ate akunyibwa. Kino kimuteekawa bwe kizuulibwa nti omwana ono wa Simple K kubanga kkooti kyemmanyi eyinza okusalawo basobole okuba nti bakola bwebanga kkooti ya bwenkanya ejja kuba nti esalawo esindike Simple K ne full figure n'omwana we agende bakole omusaayi ogwa DNA. Wabula kiki ekiyinza okuddirira singa kizuulibwa nti Simple K omwana gwe yeesibako si wuwe kimuteekawa ng'omuntu. Ekisookera ddala maama wa Simple K yavuddeyo ne yeegayirira full figure ng'amusaba asonyiwe omwana we. Omwana we byakola bikyamu, omwana gwe yeesibako ne Simple K akimanyi si wuwe. Ebyo bigabadde ebigambo bya maama wa Simple K. Kitegeeza ki? Oba okitegeera kitegeeza ki eri Simple K? Full figure mu busungu obw'amaanyi nga bw'omumanyi waliwo essaawa zino eyibaddewo akyagenda maaso n'okuba nti ali kumumujira emisango gya Sefuko eyamuvuma. Gino egya Simple K jjo nga gw'omusango gugenda mu maaso gukyagenda mu maaso yadde amawulire geekubidde nnyo ku sayidi eri naye naguno gukyagenda mu maaso okuba nti gutambula. Simple K bwe kizuulibwa nti omwana gwe yeesibako si we waakusibwa. Waakusibwa ebbanga eriwerirako ddala mu kkomera.
era nga kino maama wa Simpoke kyamukutteko nnyo n'akaaba n'afukamira full figure n'agezaho kuba nti ate amwegayirira asonyiwe omwana we. Yamutuukirira kukola bizinensi naye wabula omwana ate ye bye yavaayo ayogera biraga nti ate yeebaka ku full figure ne bazaala n'omwana. So embeera nno bwetyo bweri ku sayidi ya Simpoke. Ebintu nno bitandise okuba nti bikyuka mu ngeri emu oba endala. Twandirabanga Simpoke ku bibiri afunako kimu. Asobola ofuna obwenkanya ku lw'omwana gw'agamba nti we, oba asobola okusibwa mu kkomera olw'okwesiba ku mwana n'okwonoona erinnya ly'omuntu omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga amanyiddwa nga Jennifer Fulufiga. Kale nno zezo ensonga eziri awo eza Simpoke ne Fulufiga. Ensonga za mwana zigenda maaso n'okuba nti ate zibatabula wano na wali. So tujja vaayo n'okuba ntwongera okubawo updates ku nsonga eno. Nja kuvaayo nyongera okuba nti mbatangaalizaamuko ku nsonga eno. So awo wetuli era wetuyimiridde. So gwe wenna nga tonnaba kusubscribinga ku mukutu gwaffe gwa Tristock Media, kyenkukubiza genda maaso n'okuba nti oyongera okusubscribinga. Ebintu bingi bye tugenda maaso n'okuba nti twongera okubaleetera content mungi akyajja. So weekuumire ku mukutu, beera part of the family, nyiga kapesa ka subscribe o subscribinge. Mbagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.